agamba yenze nak Ruth Christmas nungi eri mama wange ntata wange ne bakwano bange bonna. Asemaganda Anatoli nagamba Merry Christmas to Mr. and Mrs. Wandera Martin, Director Ministry of Gender, Labour and Social Development. Nagamba thanks for the great work you have done in my life. Asimye Shivan Tushabe nagamba Merry Christmas to my mom, daughter Bali Rukunji nagamba brothers be omuli Moses waliwo Denise bawalabe bonna bonna Shadia ne Shakira, my aunts, friends. I wish them a Merry Christmas and a happy new year. Nagamba alieri Saudi Arabia jabalabira. Munafono aitibwa manager Eric agamba nti no fetuliyeno mukono ku 680 lounge imabega wa uga petrol station. Nagamba nti nomunaye bakasoma mwena abadde mu kaseera ka covid babagaliza Christmas enungi. Nagamba chef akutumiddeko nnyo abakolera barbecue nawe ate bakutumidde ne bakugamba nti no webale emirimu gyokola. Merry Christmas. Bakashaba Alphonse agambye Merry Christmas to my mom and my dad, my wife and my children. Makundi Junior nagamba Merry Christmas and a happy new year. Ayagaliza Kyagulanyi Christmas enungi. Nagamba nti no ate Imate muvumati mutumala mwamanyi. Jackie Joan Charles Sengendo agambi first and foremost I thank God for my life, so I send greetings to my family, especially my best friend mom akwagala nnyo ntino limasanafu agamba Merry Christmas na kwagaza no mwaka omulungi. Waliwo Namuswe Farida agambye eyange njagaza tata wange omwami Kinangomba Twaha ne mama wange Nalubega Sarah. Linda Nabunya ogambye Merry Christmas to my mom Sarah nagamba ntino happy birthday. Thanks for always standing by my side. Tugenze wa Busura Charles nagamba nti nonze Busura Charles ebuganga Kankobe musaza Maokota ntusa okwagaliza Christmas enunju eri mama Agnes Chiwanuka tata Chiwanuka Richard ebuganga Kankobe ne baganda bange bonna nti no mwebale kumubererawo. Ruth Nasuna gamba ntino twala kusima kwange eri mukama wange omukyala Luzinda Justin ne jajja wange Nandawula Ruth ntino Merry Christmas. Nakamya Arena gamba ntino Merry Christmas ni mama wange omumbeja na Kimbugwe Joyce aliwali enyimba bombo bali eri Luwero abatumide nnyo. Lusozi Godfrey agambye ku saluni enabunga ku kasozi waggulu kwendi nyonyo amazali amalungi eri mama wange ne bakastoma bange bonna. Masengere John agambye ntino Masengere ali banda chotera Christmas enungi eri Henry ekitufu promoter Mtyaba Shafiki Kaketo eri Kamulunda abagala nnyo. Onoye Nachibengo Lilian Merry Christmas to my auntie Harriet Omubwati nagamba ngabitalo nnyo nagamba ne mukyala we bamutumidde ayitibwa Namubiru Farida. Kibirige Kirigwajo agambye Mwami Richard bantu balamu Merry Christmas bana ye mwebale kuweereza era zibadde zinyusiza ligani waliwo ono Frank Raga Piper kwendi ku mukutuze batidde Raga Piper ono nayagala nnyo Kenzo birthday yaliro Mutegu yali Merry Christmas to Kaiba Bruno Bob Zulucha ku mukutu kwendi Muzungu Mariam Merry Christmas to my family Merry Christmas wedda zosoma zokka kama kwagaliza Christmas enungi my really Merry Christmas and happy new year Bob Banange kale wasizocha bulungi nnyo wasizocha atulyoke tubamu katusoke tumira abantu abali Bulaya mwenna abatumire tulaba labbi waliwo kyo muhendera mula yeno basiraje baba wasa kakati owa Ebonies ine tugenda mbalaga ku maso necessary South Africa nabalala kati katandikire ku boze no dollars kuba najifumitiriza n'ensobe ayito Jiruisa yangu wa waliwo mwami bamuyita Kayanja Martin abira London bajja kona bana nembalaba nembakola muno Lugambo ne mukyala we Beatrice kati munnange Beatrice obato namutegira yona yesimbako koko ne Kayanja mumanyi ye yomukubuko promoter abayeta Kanda Bongo Manual mumanyi byebyo Beatrice bwavera na najja okugala ebisaawe president yakola mu 18 March nebimusanga onata de London kajibyakira agenda okwesimba agenza akwataganye ne Mao kati bawe Kayanja aliranda nyangamba ne Mao omukyala wange gato muwadde gapu nti buli ono kati ye Kayanja omwami ono ye mukyala uyu mukyala omumanyi mu Kampala yesimba okko ne bamuwandu okulula ntinga oba kati yono ne Mao na buli jalaga Mao no era nga bola bifaananyi ebyo ate Mao ali single ati mukyala we Naomi badivorce yagenda kati yono era Kayanja gwetogerako omukyala mujuzi mukuzika Robina eri kati yono yali yesimbyewo juzi
yabivaamu anti nga ebisaanyizo ebimu ngeri gy'alindooza basimuwandiike mu lukalala kubanga abeera Bulaaya Bungereza. Kakati omwami we aŋŋamba bannaye nkoze ntya omukyala wange embeera abaliraanye nnyo mmawo nti ntidde nnyo. Nakwogerako ne Beatrice nanga nti nze saagala kuyingiza bya famire yange mu maka nga nti ate kati omwami yabiyingizaamu naga wabula bingi naye sigenda tulina bye twogedde awo bwetyo nga nzijja ku mpewo naye ndowooza katulabe Kayanja omwami engeri gy'alanjanira mmawo wakugaapu mukyala wange ddala buddipi mukyala aliyo yekka tafaayo kasaaka luka natera okuggwa naye buli wayita abantu balowooza nti bwe balowooza abantu nga bwe kisoogedde kale teekayo. Amannya gange bampita Martin Kayanja. Nze bba w'omukyala gwe bayita Beatrice Kayanja. Abasinga muyinza okuba mumumanyi ng'omukyala eyeesimbawo ku kifo ky'obwa Lord Mayor mu Kampala. Ekizibu kye nnina nti Norbert Mao buli wagenda wonna aba ayagala atambule n'omukyala wange nga yamuli ku mwanjo era gwakulembeza. Kino ekintu kityoboola obufumbo bwange, kityoboola obufumbo bwange eri ab'emikwano, ab'eŋŋanda, abazadde. Amasimu ganvugira, abantu bambuuza mwabaaki, kiki ekigenda mu maaso. Nange oluusi mbulwa ebigambo. Norbert Mao kwegayiridde weesonyiwa omukyala wange. Ekibiina kyo kirimu abakazi abawera. Oluusi tambulako ne ku bakyala abalala. Owange muweeko ku kagaapu. Maama w'abaana mukyala Kayanja baawo nkyakwagala, abaana bo bakwagala era tukumiisinga. Tukusaba tetuganye yingira ebyobufuzi naye si buli ali mu byobufuzi yeeyisanga we mweyisa. Mao omukyala wange si wuwo, muweeko ku gaapu asobole okubeerako n'emirembe gye ng'omukyala omufumbo. Mukyala wange wava wano ng'ogenza okukola mu mwezi ogwokusatu ekyembi korona n'akusangayo, naye tukulinda okomewo gye tuli. Beatrice Kayanja mukyala wange omulungi ennyo, komawo, abaana bo bakwagala, bakumisinga, nange nkwagala. Kale bannange omwami alaajana tagambye nti amwagala naye agamba alabanga ali waringire close ti bannange mu DP wali abakyala abalala lwaki ddala totambula n'abo mutima kagamba ekizibu ekiriwo ndowooza singa bakommunicatinga bulungi n'omukyala naye walabika ndowooza bwe bakommunicatinga waliwo ekitagatta. Nze kyengamba agumiikiriza akaluka nakira okuggwa lwanaddayo naye bannange ebintu bino ayi Mukama Katonda tusaasire. Oli ali London pain eyo gitegeera distance love so nno waliwo ne bagamba Mao otegedde n'owulira mpulira mukulu oba tuzzeekanye omanyi nze ndi mu ddiisaale kati atuzzeeko Lamula ono Lamula oli gwe twalaze oba mwana birthday tulage ku bifaananyi ebyo bawe ebiri owe Canada kati bano abaali mu Ebonizi abedda ne bagenda nasanze Julie Underwood mbuuza Julie wayoluka ne Julie ebyafaayo bya Julie omanyi ebya Underwood ekyamwerusa bwe kityo si muzungu si Underwood Underwood tata we si muzungu iye kakati yakakwerusa kikugamba abanga mu half caste mbadde manyi gwe tokimanyi abanga mu half caste tewali mu byakwerusa kati ono Julie so katuulize byagamba yadde ku birthday ya Lamula y'abaana ba Lamula era gye twabakulaga juzi so mugwano nnyo gwa gundi n'atubulira ne kuyafaayo byaba abaana boolabye abato baba no Faruku Sempala yali bbawa Zali abakulu be ba Simon Kalema eyali wa Ebonizi era kulanganira mulaki Lamula twakulanga naye mu Ebonizi ate nga mukwano gwange ali ludda wakati ali Canada bambi yatuyise kubanga yeetaliiwo muwaayi batugaye mwana wonga wazaala oli muto taata we yaani taata we yaani tetubadde no tumanyi muganda wo olina emyaka emeka
kati kyekiriwo Julie Tandika okumbala emyaka ate tugenda bibala bw'oba muza ali 15 years wamuzaala olina emeka kale tubale 20 23 awo tukumaze okugattagatta ate taata w'abano abato ali atya Faruku kati tuli kyekiriwo nga bw'olaba embeera y'ensi bw'etambula tuli mu struggle nawe olimu okay kakati tuli mu struggle ya covid okay kiri kityamu abayisiza atya si bulungi abantu bali mu kufa nno covid is real jangu boy naye wakalema nenna wazaalama wabula ebintu obyanguya naye kati soko tubulireko gwe wajja otya okweruka bwoti obuzaale bukale kati anti oyina muzaddewo ekyomweru bwati tatange yali mweru muzungu muki byonna ate maama wange yali muganda kati ako baba mbakuyita muzungu emusigo akwanjudde tojano nga kyali mwana muto bannaye Doni Bahati yakomyewo yakoze yakabaga teri kabaga naye yanyonyedde kale ebintu bingi nnyo Doni Bahati n'agamba ne bazadde be n'abeetondera b'abasiraamu nti omwenge yaguvuddeko okugunywa biki byonna bimbadde nga mumugamba era tagenda kukola kabaga lwasilwa covid naye n'okubanga yava mu bintu ebyo n'alokoka mu mutima gwe era mbwalabika alinamu naye ekiboga eyo gyagenda okuzimba site agituuma Bahati City oba Rich Gang City oba something like that esapiri kyalimu simba kibuga kibagenda okuyita gali amannya abiri tuyinza okusalawo ku Kigang City oba Doni Bahati City naye nga kiri kibuga district bayitawo Kateera mu Hills ze Kateera mu Hills kuba kukuba oti olengera ezo ensozi ez'ebiringana ezo eziriko rocks zonna zonna zaffe za Doni Bahati era zibadde zinfudde muze era ninimayo eka nga abiri mukaaga ez'akasolo wembeereddewo sofa ku Christmas package gyengenda okukola nendagezaako okulaba era nnyingira mu bantu nga bwe baddemu ekisaagaana wa gavumenti ebisapootinga kuteekayo obuwunga oba kubawa ebintu bye nalina okuwa naye natya ng'abantu bange bayinza obutafuna nesalawo bakwate omu ku omu okusinziira ku mbeera ye oba n'obwetaavu bwe eno yambala miliyoni 13 za dola ntono nnyo ekoti sebo ngiina embasamasangira anagigula waliwo omuvubuka ayambaza era Diamond yeyanguza essuuti kati engatto yo Louis Vuitton mpya tulageeko designer wange yakola ki Louis Vuitton nga toyammeka tonagitugamba begogolingire kasitafu eziri amasaaki goga ogera ogalaba nti gafasaaki egenze neki egalubiri kati nyambadde bweki Louis Vuitton chuka mudoni omusipi gwa Louis Vuitton olwaleero nayambadde nga boolaba abagundi abamexico ndi mwavu nga njagala okukakasa nti nina ku sente mu budde buli nalinanga okuwisdoyinga obusente bwange bwe nina nembuleeta nembuteekawo nkakasente nti nina sente naye Allah bwe yansumula alhamdulillah mwebaza mba sikyasobola kulaga sente ntwala message eno eri kitange agiseguja Jamila taata byeŋŋamba mbiwulira era n'amawulire gongoba mu kituufu nange ngalaba lwakuba Ramula we Canada tugade tunava wano Ramula oyo mwana yalimu Ebonies banayo laba Lugambo buli kumacha mama wabali abaana bewalabako yali ne Julie Underwood gwa badayogerako wali eri soka kati katuve wano
Okay, basi ne banya otwongera okujukiza nti nokuma eddembe okulonda kujja kubaawo ate kugende bantu bangi nnyo abayimiridde okuba beesigamye ku ggwe balowoozeeko mu bukakka mutulonde ate buli omu asigale nga akyali mulamu omuntu omulamu ate era yo yagenda okumanya ekiddako oba ekiriddako obaka ova eri Bukedde TV ne bannaffe ate aba Netherlands Institute of Multi-Party Democracy. Merry Christmas okuva Dora Namala Josephat Sseguya akume Olugambo mu kyenkya nga luwagiddwa. Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District